Yes, mwebale kwekumirako. Kaseri kyenkana kati tukali wakati mu makati. Olwo episode 17 ye yawulako mu makati. Kuba tekagenda beera kawanvu nnyo ng'obulala episodes 50 nkaaga. Jjukira nti kano episodes zaako mpanvu, so tugenda ziraba nga nnyimpi. Tugenda koma ku episode like 30 awe tugenda okoma kubanga ko episodes mpanvu, ate waliwo n'endala ze baagatta nga zeeyongeramu ne zibeera mpanvu. Naye mwebale kwekuumirako, mwebale kulaba, mwebale kwekuumira wano. Ya subscribinga wakola kyamaanyi, n'abatanaba subscribinga ke kaseera, balikinga, commentinga, sharinga okola kyamaanyi. Mwebale kuba nti mwekuumiddeko. After this series eno ng'ewedde tulina endala, ffe teri kuzikiza. Eno weggwa nga tufunirawo endala. Nina episodes endala ezit series na series endala eziri ku upcoming. Next ziri coming soon. So gw'olina subscribinga sobola okuba nti olinda episodes endala ne series endala ezijja. Kubanga kano tukyakalaba mpola. Buli episode gy'otuukako commentinga, sharinga, likinga. Tweyongereyo. Abakomentinga mbaagala nnyo. N'ekirala, series zino nga we n'abannyonnyodde waliwo empanvu eziri mu ssaawa 1:30. Laba episode paka ku last minute. Otherwise, ezimu ogenda zirabako kitundu. Agamba ati twabuse mmeka. Atulina episodes ze twabuse naye temubeera episode gye twabuse. I think episode emu gye twabuka oba yali 6 but tetwagibuuka, nange saamanya buzibu bwe bwali but bwali bwabwe nga bo. Then episode 12 ne 13 zifaanagana, eyo yali nsobi but numbering only y'ensobi, but tulina okugenderawo kubanga tezeekutula ne 14 yalina okubeera 13, then naye tugenderewo. Bwe kityo omutonzi bwe yakyagala. Naye nga gwe tanaba subscribinga, tanaba likinga, tanaba commentinga, nawe ya commentinga, ya subscribinga, sharinga, tukwagala nnyo. Mwebale kwekumira wano ku Jinya Media TV. Mwebale kuba nti mwekuumiddeko. Omanyi si kyangu kwewaayo n'oyo n'addatawo osobola okuba nti osubscribinga n'okulikinga n'okulaba obuntu bwaffe. Subscribe please.